mu Buganda enva zibaako abuuza tweyanze ng'omulungi awuliriza njagala kuddamu okujjukiza nti olunaku olw'enkya tutandika okirabye tutandika embeera ey'akasasambula omutendero ogwo nja guba nnyonnyola enkya nga tugutandise buli anaagutuukamu ajje ng'ategedde kuba ogwo tuleeta abayizi 3 tujjako ogwo yagenda ku mpaka ez'akamalirizo naye awo bw'otuukawo mukulu mugerwa sukulu fees ziba zitandise okuwunyira akawoowo oba oziraba n'oziraba nasuuna oyinza n'okugamba nti mumpeeko nziteekeko mu nsawo zibeeremu kaakati awo kankutwale mu bibuuzo bye 5 ebyasigadde ekibuuzo eky'omukaaga nasuuna muzzukulu wa oli muzzukulu wange wa ekasagga ekika kyammwe omanyi gye kituula wa Matugga ku lusozi bayita Matugga Lwadabbi lwadda amanyiyo nkale eky'omukaaga ebisimbo kyeki oba kale ensigo ze tuyita ebisimbo ziba zaaki nga zaaki zakimera kikale era kankugondeze wakayima jangu sebo ziba zalikajjo tewali ezo ziba nsigo za bita ze tuyita ebisimbo nasuuna muwogo omusaleesale oba kwe bajjula ne bamwanika ku musana afuna linnya ki? Busatu. Nasuuna empuuta ento bagiyita batya? Ekyo kinnyinze ssebo. Bakulu abavubi mugerwa jangu tubuulire empuuta ento ne bw'oyimirira. Amigo. Wani? Mugiru. Kyogera abawuliriza bakiwulire bibeera gisondera n'omuzindaalo. Ani? Kyogere mugerwa. Muguya. Ate mamba. Anang. Nasuuna empuuta ento bagiyita mudeeke. Okiwulidde? Mwana mmamu bugendeeko mu katale wali ekyabakoza bwegenda ekyabakoza bagenda njagala ka mudeeke yo akitegeera. Kale katugende wano. Koyi Nasuuna akasajja akampi kaakali kakuuma awaka busatu. Koyi serengeta emmanga abasirikale bakwate. Ensanafu. Okyalina obudde. Ensanafu nga okyalina obudde. Sere. Oba okajjeewa muhana gwe. Kankuwere ddala bwino Nasuuna tukigale tetulina kyakkola naye ng'obubonero buli bw'obusatu ndowooza bakubuwadde. Tugenda kusoma wano wewali wano asome kino ekiwuga kyekiwera ekyo akokubiri ako mukulu totunulayo mu kiwuga kya munno muleke asome ebibye. Tandika. Twababunya amaaso ng'omunya ogwekkaanya omunyere era nga bonna balina embale ezitalabika ate mu kifo kumpi bye bimu. Twasiriikirira era ne twewuunya obukugu bw'omutemu eyakoze ekyo. Yasalanga ekiso kimu mu nkwawa za kkono olwo n'asala bingi mu manda ate n'asembyayo kimu ku kamira entuula. Mbakuwa obubonero 5 bwe bakuwadde. Kiri bwe twako okubekkaanya ng'omunya bwe gwekkaanya omunyale.
otegedde tuula wamma nemmanda mukulwani oviiridde wa Lwandugwa Bwabirya Serukululengejja Mpaka wala akonge banja aliwette. Kale wamma Lwandugwa tugenze bwette ekibuzo eky'omukwaga. Omuganda ayina waatereka emmere naddala ey'empeke agitereka muki Mukyagisebo bakuwa obubonero busatu. Ekyokuna kya musanvu emmere eva mu matooke agaanikiddwa ku kasana eyitibwa etya? Munyige. Muzzukulu Wandugwa Wakayima wamma jangu Mboy. Mulumo mu matooke bannange naye mugerwa wamma obwo tubiyita obutta. Tugenze wano ku kyomunaana. Njagala ombuulire obwana bw'ekikere obuto babuyita batya? Babuyita bukolwa. Bukolwa. Okyalina obudde. Oli ow'emabega. Bukulwe. Bukulwe. Si bukolwa. Obukolwa obumanyi obukolwa bwe butulume. Ani semuddu? Semuddu. Koyi wamma. Yimirira emitala nange nyimirira emitala tulaba abazungu mu bbaasi. Amanda mu bbaasi. Bakuwa obubonero busatu. Koyi. Nyina ennyumba yange ya mutyogu. Akatiko. Busatu. Nkututte mu bwino. Muwe ekiwuga kye ekyo ekyokubiri. Ffe tunyumirwe bwino. Nalowoozaamu nti oba omusajja oli eyali aduumidde ekikoosi ye yakikoze kyokka nga Ssenkindu kino akiwakanya ng'agamba nti okusinziira ku ngeri gye yabulawo ebifuba we byababugumira kyeyerula obutereevu kale ng'ayinza atya okutta abantu ababaddewo obulamu bwabwe ku lulwe asobole okuyota. Naye nga kino takiremerako nnyo kukikakasa nti bantu balamu tebeesigwa junju baleka malangala. Ssenkindu aba kyajje asirike bw'ati ne tuwulira enkasi eteekera emabega. Butaano bwe bakuwadde. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Tutambule ate nfune muzzukulu wa Mugema. Omanyi omulimu gwe mukola e Buganda? Embuga? Mukola mulimu ki? Nkukugira Mukama. Amutikkira ki? Yugira omulimu omutuufu gwe mukola embuga. Ojja kubuuza jjajjaawo. Tugenze ku kibuzo eky'omukaaga. Kiki kwolabira awantu awaali bawaddewo ebyaji ebingi omwaterekwanga emmere y'Abaganda? Wakayima. Sirabyeho Wakayima. Awamerawo nnyo taaba. Tugenze wamma ku kino eky'omusanvu. Amatooke ogamanyi? Bagasalaasala mwattu nga muwogo we bamusalaasala, muwogo n'afuuka mutere, go gafuuka ki? Anyenyeza omutwe naye mpita Wakayima nasuuna kiki? Onvuddemu? Kale egyo tugiyita emigomba. Kitegedde? Ne nkutwala ku kyomunaana. Wali olabye ku kyennyanja kye bayita emmale ey'omutwe omunene enzirugavu ebaako obusuliriri mu maaso nasuuna. Wali ogiriddeko nasuuna? Emmale eyo togirabangako oba wali ogirabye? Kale oba wagirabako oba togirabangako nze simanyi naye nze kyenkubuuza kiikino, emmale ento bagiyita batya?
abavubi tewali muvubi wano ogwo tuguyita omulende ogutegedde ng'emmamba bwe tuguyita omuguya emmale ento tuguyita muki mulende ne tugenda ku kibuzo eky'omwenda koyi waggulu bisagazi wakati ndeku wansi nviiri kyekyo bakuwa obubonero busatu 10 nkutta omubbi naye ansoose ku poliisi busatu muwe bwino muhereze bwino enkya kasasambula bwa kiganda franka muwonge ronald ne segawa joseph tandika ekyokusatu ekyekinene senkingu abakyajja asirike bw'ati ne tuwulira enkasa etekera emabega w'ekisamba ng'omuwunguzi alinga ayolekera gye tuli okulimba kibi naye twekumako mu bugaala katono wadde nga bwe twali tufunyizza ennyindo baali bawerako anti tekimanyi muzira tekimanya muzira mugero ono ngeri gyali jjajja wa Buganda mugyeko akatabo tumuwa obubonero buna tujja kumugwira okumusalako ataayombe tuula mukulwani temuyina kikammwe muba bankima nammwe senyi enkutooka ennyama omubala ogwo omanyi we gwava ojja kibuuza jjajjaawo tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga kino ekikolwa kikolwa bwe kiti ekita okukissaako ekikata n'emiguwa egikikuuma obutayatika ekikolwa ekyo tukiyita tutya mu Luganda kukuya kita musajja abanywi baagwo ajja nakukuba oluyi awo guba tigunnagenda namuwakayima tewali okwo kwe tuyita okukanda ekita ekitabo okisangangako ekikata wali obirabyeko ndowooza nga bayisizaako n'ebibyayo eby'emiguwa tugamba nti ekyo ekita kikande tugeze ku kibuuzo eky'omusanvu mukulu ani Semuddu enjuki bwe zijja nga nnyingi we basogolera bakola batya okuzigobawo ku ssogolero nasuunamu omusogozi bayiwa ku mwenge nga bakyasogola ate tewali baddira bino ebikamulo ebivudde mu menvu bye tuyita ebisisiro ne babyokya ne bivaamu omukka oguzigoba mbabuulidde kati ate okuzigema obutajja bwe basogolera abasogozi munambuuza tugenze ku kibuuzo Semuddu okusitula empiki mu kyeso n'ozeesa lumu ne zikuggwa mu ngalo ezo empiki z'ositudde baziyita batya nkaaga oli mwesu ogumanya okwesa bakuwe busatu kale katugende ku kino koyi jjajja amyusa ebbina obudde olina oli yasoose epaapaali ku muti semakula sijowero muwa akabonero kamu koyi nayiga agoba nayiga nasuuna gwe njokuwa gwa emipiira gy'eggaali nasuuna muwe akabonero ke kalamba muwe bwino ate tulabe embeera kiri ekiwuga asome kiri ekiwuga ekiri wansi awo tuwulire ku bwino omulungi ennyo yabuuka ensinziira nga 3 zokka olwo n'agenyiwala ku kisambi kwe twali era wano okulwanagana we kwatandikira
twandigenda nyene semmiro naye ku kisooke nga tolina woyinza kubuubira kikonde wadde olusambagere era ebbanga eryasooka lyonna twalimala mu kwewoma kwokka. Mu kino twalowooza nti tuyinza okumukoyesa sinnakindi okumunuula emikono wabula nga obwangu bwakozesa okukyusa entambula y'ekiso tebulabwanga era ng'obutoogo n'obugaala bwe buli ku kyokya olw'engeri gye bwali butemwatemwa ng'eno bwe butikkuka. Bwinawo mulungi nnyo naye ebigambo ebimu tobyatudde nga bwe tubyagala bakuwe naye obubonero 6 naye nga si mubi nnyo. Tweyanze ng'omulungi awuliriza njagala kukwebaza okufundikira naffe ebbinkaniro olwaleero nga tumaliriza omutendera gwa Vaawo Mpitewo. Olunaku olw'enkya tuyingidde omutendera gwaffe ogwakasasambula bbwa. Ogwo omutendera gubeeramu ebibuuzo 15 buli muyizi gwe tubiwa ate ne tujjako omuyizi omu yagenda mu mpaka ez'akamalirizo. Empaka ez'akamalirizo tukyateekateeka era akalulu mukyasika omuguwa wakyaliwo disitulikiti nga 2 kuba tukafulumya ezikyasika omuguwa naye katulabe bwe tutaba mu kyotera tunaabeera mu bukomansimbi tujja kuba tubabuulira ekifo ekituufu naye ng'empaka ez'akamalirizo n'ennaku z'omwezi tujja kuzibabuulira era tubakunge mujje tubeere wamu nga tusoma olulimi Oluganda ng'abaana batusomesa wabaayo ebirabo eby'okuwangula biyitirivu ng'enkola ya leediyo Buddu. Nziramu okujjukiza bano Kiganda Frank oli wa St. Joseph Mary Mbiriizi, Muwonge Ronald oli wa Kabaale Sanje, Segawa Joseph oli wa Kikungwe Secondary School enkya mwe mujja. Kaakati ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera ne Nakigudde Nawume St. John's Kabwoko, tubeere ne Kikabi Ivan St. Pochanokuzi, tubeere ne Nakalembe Rose wa St. Nathaline Kamuzinda. Lwe lunaku olwokutaano. Tugende ku lw'omukaaga tuwummudde, ku Sande tuwummudde, ku Mande muzzukulu wa Nvirimbi era yeebisse ne tudda ku lwokubiri. Ku lunaku olwokubiri Natasha Oliver oba Olivia oli wa Grace Christian Mbira, Nannozi Dorini owadde ka Senior Secondary School Kyebondokto ne Kyebongotoko ne Nambeemu agenda okukwata okya Nambeemu wano ajja wano ku lunaku olwokubiri. Ku lunaku olwokusatu tufundikira omutendera guno tugenda kubeera ne Nakima Harriet, tubeere ne Waswajje Kiganda ne namba 2 agenda okuva ku bano abana betulina. Olwo Akabbinkano tubagambe nti mutulinde egindi ng'ennaku z'omwezi bweziti tukabaleetere n'abayizi. Twebaza nnyo bannaffe abapulodiwe confectionery, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tutambudde nammwe tuwabaddeemu kusikattira, mwebale nnyo mwebalire ddala. Bali awo ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za meeya. Mugendewo mufune ku byokulya ebirungi. Bakola keeke z'emikolo, bakola beef sumbusaas, bakola chapati, bakola amandaazi, bakola pizza. Gwatalyanga ku pizza genda wali ku bannaffe aba Broadway confectionery. Bakuteesa Metal Works tulikyotera okuliraana Posta Uganda. Jangu tukukolera ebintu eby'ebyuma, jangu tukukolera geeti ezisiraidinga koze olwo ziba zikola ki? Eziseerera. Kale eziseerera ezo jangu tubikolere bulungi. Jangu tukolere obutanda nga n'omwana ne bw'anaakeebakako ng'alinga Nasuuno ono tekajja kugooma kasigala nga keeko. Tulikyotera mu tawuni okuliraana Posta Uganda. Oyinza n'otukubira ku ssimu n'obuukinga noti 75 47 35 84 tukubirenga mulimu. Masaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe tukugamba nti ng'olina omwana amaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga nga yatwala amasomo ga science mutuleetere tumusomesa obusawo, tusomesa bannansi aye ne tusomesa ne ba midwife oba abazaalisa. Tuli Kalagala oba okusaza ku mbuga ya Pokino okuvaawo kumpi Kinyana Mpindi. Tuli ku noti 7 noti 9 4 4 kuba ku ssimu eyo twogere ebisingawo tunyumyemu. Bud Institute of Design and Technology essomero lino liri Kabaale Bugonzi wali mutuleetera abaana tubawe certificate mu mirimu egy'omu mutwe. Ffe ekyo kyatuteesa wali ettendekero e Bugonzi
tulabe ng'abaana abo basobola okweyimirizaawo mu nsi. Bazanya n'engo guest house bali wano mu Kimaanya, balina ebisulo ebirungi ennyo byogenda n'owummulako mwana gwe n'owulira nga wamu owummudde. Jangu ku noti 75 nnyo ojja tufuna 9956 7 St. James Secondary School Kyotera. Essomero lya secondary tuletera abaana embeera yonna nnungi esobozesa omuyizi okusoma obulungi naddala nga yagenda kusoma 7 noti 7 noti 3 7 2 7 era tugaba ne basale. St. Andrew Greenlight Junior Academy primary oli ku Kapenda gwe. Essomero lino lya bawala n'abalenzi liriko n'ekisulo. Tuwa abaana tojja kwejjusa. Kubira director ku noti 7 noti 439 305. Pioni tents. Tukola tents ennungi ennyo. Tulina tents zetupangisa. Tulina tents zino zetupangisa tuzikuleetera ku mukolo ate ne tuzinonayo ng'omukolo guwedde. Tents zaffe ziba zitukula nnyonjo. Tojja kwejjusa ng'oweyambisizza aba Pioni tents. Tufune ku noti 757 287 494. Njagala n'okwebaza nnyo baganda baffe bano abayimuka Uganda. Yimuka Uganda bagamba nti bakutendeka n'otandika okwekolera emirimu egivaamu ensimbi. Bakutendeka mu kukola sabbooni, ne bakutendeka okukola shampoo, ne bakutendeka okukola sanitizer, ne bakutendeka okukola ebizigo, ennoni n'emisubaawa. Bayigiriza okulima obutiko, ebitabo n'ebya bakery. Bannaffe bano bakugamba nti ebyo ebintu bye bakusomesa ate bayina n'ebibikola. Bwe bamala okusomesa ng'ebyo ebibikola babikuwa. Bali ku noti 7 noti 4 noti 6 37 6 Kigemuzi sooka otandikira awo. Nayanza nnyo tubadde ne Ssemakula Joel okuva ku Kibinge Islamic Senior Secondary School, Nasuna Jenat Nelson Mandela Senior Secondary School, Mugerwa Patrick okuva ku Africa with Love nga kwotadde ne Semudu Eric okuva ku Bwala SS. Sorry. Bakoze bwe bati Ssemakula Joel engeri yafunyeewo obuwangwa yafunyeewo 3 ebikocho nafunawo 6 ino nafuna 5 n'alondayo kamu omugati gwa bubonero buli 15. Nasuna Jenat okuva ku Nelson Mandela engeri yafunyeewo obuwangwa yafunyeewo 3 ebikocho nafunawo 6 bwino nafunawo 5 n'alondayo 2 omugati gwa bubonero buli 16. Yakutte ekifo ekyokusatu era agenda kutwala akatabo kano aka Sewa Mutologero. Mugerwa Patrick okuva ku Africa with Love engeri yafunyeewo 3 ate ebikocho obuwangwa teyafunyeewo ebikocho yafunyeewo 6 bwino nafunawo 4 n'alondayo 5 omugate gwa bubonero buli 18. Yakutte ekyokubiri. Yakutte bonna balina obubonero bwe bumu. Semudu Eric engeri yafunyeewo 3 obuwangwa nafunawo 6 ebikocho teyafunyeewo bwino nafunawo 6 n'alondayo 3 omugate gwa bubonero buli 18. Be babiri abayiseewo Mugerwa Patrick okuva ku Africa with Love ne Semudu Eric okuva ku Bwala Senior Secondary School. Tweyanze omulungi awuliza asaba babbinkanye mwesikeko mu Bwala ate okukakasa nti timubadde mu lutalo. Ababiri abavudde mu mugendo wali wa muzukulu wa Kisolo abakwase obubaka bwaffe okuva mu kampuni yaffe yayimuka Uganda abali wali ku kizimbe kya Twin Towers lu 12 tulabe embeera nga bwenebeera. Tubaagaliza ekiro ekirungi, tubaagaliza puroguramu ya wootabadde ennungi. Musule bulungi, Ssaabasajja Kabaka wangaale.